Bannange nze ngafa banne mugamba mutya. It's a very good Sunday morning here in Kampala. Mugamba mutya bannaffe. Madde nombuze ne kati I'm back into business nakomyewo. Ebintu bya mataka nenga mugamba mutya mnange ebbaluwa ya UCC eyagobye full figure ku mpewo. Tutwala omukisa guno okwebaza omukyala atwala UCC maama nali sikwagala naye kati nayongedde okwagala oluvannyuma lwewagobye full figure ku Soroti TV. Emirembe bannayekejiddeko ku social media naye badde tekyali social media nga yafuuka social media. So Bule eyawandiika ebbaluwa eyagoba full figure ku Soroti simwagala nnyo naye ate Bule kyewakola ate kikulu. So nene enkoko bbiri. Enkoko yesooka egenda wa mukyala akulira UCC maama President akongera ekisanja oluvannyuma lw'otugobera full figure ku Soroti nene enkoko yo omukyala atwala UCC. Era maama wiiki ejja nzija mu office y'okwebaza mune twali twalwawo dda ne munnamawulire owa monitor Bule naawe ssebo nene ekirabo kyo Bule wataasizza enseeno ekibambulira. Weebale kulwanira mulimo gw'abannamawulire. Abantu beerimbise mu mulimo guno tebaasoma bya mawulire. Kaakati mwe aba Soroti media nabawooninga ddaluli. Aba Soroti media naawe Senkubuge ojjukira olunaku lwe najja ku Soroti. In fact nze yali alina obbaso owinga nirwakuba nti omusumba Pastor Bugingo mukwano gwange nali sinza bambi kukikola ka mu bantu beesinga okuwa ekitiibwa Pastor Bugingo mwali ayina weaknesses ze ng'omuntu naye ate njagala nnyo byabuulirira birungi. Eteri muntu ali 100% correct. Buli omu ayina weaknesses ze nga naye bw'oyina ezizo teriiyo Katonda gwe yatonda nga ali perfect. Olaba Adamu ekitonde ekyasooka nakyo kyayonoona. Ne bamalayika mu ggulu Sitaani yaliko malayika. Kakati mu bulamu bw'ensi eno ffenna tetusobola kuba nti tuli perfect. Era w'obanga oli eyo ng'onoonya omuntu ali perfect tojja kumufuna. Kyora nga basinga obungi relationship zibalemeredde. Bujjuni yanjagala omusajja nga ali perfect taliiyo. Buli omu ayina ensobi ze. Ate buli omu ayina obulungi bwe. Bw'olitandika okunoonya ebirungi mu bantu okusinga okunoonya ebibi byabwe ojja baagala. Abamu ku mmwe ekibaleetedde obuzibu n'abantu onoonya bibi byokka. Bw'onoonya ebibi bya Junior ojja bifuna. Naye bw'osalawo okwagala Junior olw'ebirungi bye era nabyo ojja kubifuna. So life is a two-sided coin. Kyoyagala kyotwala. Life is perception. Nze nina abantu bangi nnyo abanyiizizza naye era nsigala mbasonyiwa kubanga nkimanyidde ddala nti nabo bantu balemererwa. Naye akati ggwe ojjawo obuyinza obujajinga abalala nga naawe oli mwonoonyi. So Bule munnamawulire oyo simwagala si mukwano gwange naye ekintu kyewakola ekyogoba full figure ku Soroti nina enkoko yo Bule era njagala kasuku
ononyeze omuvubuka oyo Buule ajje muwe enkoko ye. Kati ke tulabe advisor naye okuva Full-Figure bamugoba ku Soroti nga teriyo bbaluwa eva mu gavumenti yemuzzaayo. Kati adde tumanyi nti engeri gyali advisor nga bwe agamba tewajja kubaawo amugoba. Eno gavumenti yekugoba teina mukuwano. So ensonga bweto bwebaddewo mbadde sinza butajoogerako kubanga yemu kuzibaddewo mu wiiki. Omanyi njogera ebiba bikoze amawulire mu wiiki ye programu yange ya Sunday. So ensonga ya Full-Figure ne UCC naye ebaddewo mu wiiki nga UCC emugoba ku Soroti. Kakati mwami Senkubuge munoonyeeyo panelist omulala oyo yagobeddwa. Naye Senkubuge n'aba Soroti media gwe muba muleeta alina okubanga alina qualifications. Mulekeraawo okuteeka abantu abatalina qualifications ku mainstream media. Mulekeraawo Senkubuge muswala siyaasa ngamba gwe. Soka ebyo by'olugezigezi obyejje mu Senkubuge. Oli musajja alina masters, weesimba wano kuba president, otandise okukola n'abantu gwe kennyini b'omanyidde ddala nti balina qualifications. Kaakati bino ebyokuwa abantu contract ku masimu waliwo kye bayita minimum broadcast standards. Omuntu ogenda ku TV oba oyina okubanga oyina ebisanyizo ebyo nga ne research okoze si bya social media. Social media every idiot can come. Kasi si byaki si bya pedigree ne wali oyina okubanga olina research. Tubulanga front line bayita batono ojja kufa tebakuyise. Chigira NTV yita batono ne programu z'engambe z'entertainment ezaba Kaye Wisdom mugada wange KZ awo bayita buli omu. Chigira entertainment nange bampita ne show ezo naddala ez'okumakya ze bayita morning show. Ensiku ez'okukira abantu balina okubanga bali informed. Situsobola kuleetako Full-Figure ku morning show. Kwa morning show buli nsi za information kubuulira nsi. Evening shows zo ziba za entertainment. Neka kati ekyo kiyigiriza aba Soroti. Pastor Bujengo tukusaba abantu boddamu okukyaza ku TV yo babiringa bayina ebiwandiiko. Kwa UCC ereja bagobako. Kwa UCC yagabu yomwaleeta ebiwandiiko bye nga Full-Figure tayina. So n'olwekyo ketusabire nnyo President's Advisor Day obutasoma buluma okuze. Ekyo kyo bulijjo nkibagamba zannyira mu birala naye obutasoma buluma okuze. Laba omulimo we gwagenze mu nsi omuntu nga teyasoma tasobola singa baasoma magezi. Ffe bulijjo tumutulezgala bono singa yavaako dda. So Buule eyawandiise ebbaluwa egoba Full-Figure taata nina ekirabo kyo weebale kulwanirira bannamawulire obutasoma buluma okuze kye bayitadde power of knowledge anti bulijjo nkibannyonnyola. So naye ne UCC batuyambeko ensi ejja kuddamu sanity. Bw'oba wasoma kuba mu garage genda okole programu za YouTube tojja ku mainstream media. Abantu abamuli bayirungi ku YouTube ne oli ku main situlwemu. Nesekereko maama nze nasoma. Full-Figure otegedde okusoma bwe kiba ekirungi. Laba bwe kiri ekirungi okusoma kubanga UCC teyinza kugoba ng'oyina ebitabo byo. Bannange muweerera abaana ensereme kubalema omuzadde ndaba weerera abaana
ebyatuuse ku full figure bireme kubatuukako bannange okusoma kirungi nvudde waawo gye buvuddeko big size Bebe Cool yavaayo n'agamba mbu PCM mbwesinga diploma Uncle Bebe nkwagala nnyo nkuwa ekitiibwa ne ku graduation yange waliwo Uncle Bebe Cool gwomu ku bayimbi abasinga oyimba mu Uganda oyine sente oyine erinnya oyina buli kimu ne Uncle Bebe Cool PCM tesingangako diploma Bob Wine ayinza okuba nti ayina diploma PCM kyebayita PCM ezo subjects physics history zisigala subjects zikolebwa mu high school kyebayita high school omuntu wa diploma aba agenze mu higher learning Uncle Bebe Cool ensobi eyo togiddamu PCM tesingangako diploma abamanyi ebyokusoma osegera omwana wa high school ng'akyayambala uniform kubanga ezo principle ogenda ku university bazikyusa ne zidda mu weight buli degree ya makerere ina weight bakwata principle ezo zi physics ezo subjects zi chemistry ne zidda mu weight course yoketa ina weight yellow kubanga oyina tula pre-entry yellow yoka na ulide n'abasawo baagala tandika mbonabo babeere ne pre-entry z'abasawo so Uncle Bebe Cool PCM zisigala subjects omuntu akoze diploma aba mu higher learning ekigera aba alabye ku ba lecturer ekigera aba alabye ku ba professor omwana wa high school tabanchi bayita lecturer baba mu teaching and lecturing are different things lecturer ye muntu ajja mu class nga taina notes nabaga do research so Uncle Bebe Cool with due respect PCM tesingangako diploma segera ziri subjects physics chemistry biology zisigala subjects era bwobo osaba course ku university bazikyusa ne zidda mu weight segera buli course ina weight yayo journalism obo beri ku 45 bayina engeri gye babibalamu neziri tu eza senior 4 segera 0 point something so Uncle Bebe Cool tukusaba tata ebintu byokusoma bino bigende empola kubanga omwana wa high school takola course waka tonafuya nnyo diploma kale wadde Bob Wine simwagala naye diploma esigala esinga ki PCM ne bwoba wakola biology chemistry ng'oli alina diploma akusingira wala ku university tebaba obi baba alma mater babaita alma mater segera naye kati omwana wa high school abaneba obi ayambala uniform talabanga era omuntu yenna atagenze ku university afiirwa kinene because the summer of the whole world is a university ensi yonna okugisamalayizinga eba university omuntu yenna nga yasoma n'atagenda ku university aba afiiriddwa kinene nnyo kati the summer of the whole world university olaba buli category of people you see lawyers you see doctors you see journalists so omuntu yenna nga abaddeko ku university setting okitegeera tasingika okitegeera so kati zino diploma ezimu makererezi offeringa okitegeera so Uncle Bebe Cool let us get facts clearly chemistry physics and biology are subjects but when you go to the university are called the course units we don't have subjects at the university we have course units. So there's a difference, there is a big difference between omuntu aina diploma no mwana wa senior 6. So Uncle Bebe Cool please. Tuveeyo. Uncle Bebe Cool ebyokuyimba bisigaza ebyokusoma bitulekere. Because for us we are learned friends. Yes. We are. So the truth is kuleka Uncle Bebe Cool kola asobyezo ku comparinga subjects na course units. We can't let you. That's an academic disaster. So temunafuya nnyo diploma zino. Segera. Me am a student of psychology. I'm a student of life. Nze ku university nasoma bulamu psychology. One of the best courses you can do in Africa. Nekati
Diguli zonna z'amaanyi according to the development of a country. Bogende bweru psychology wa amaanyi naye bwodda mu Uganda because abatufuga bayekera. They don't so much really respect knowledge. They respect your reality. Government etufuga te respecting abagezi. Respecting loyalty. Being loyal to the system. Chechijjo kuwese from government. But when these rebels go, we shall come back to knowledge. Era Uganda batasoba be bayina sente. Bwekito bwe kino okuba. Uganda yokka mwokeranga toyina mitwalo 10 n'ogifunanga tokoze. It is the only country. Mu Uganda wokka wokeranga toyina kyakulya n'okifuna ogende wasengawo n'okyala. This system of ours in this country, there is room for 3 things. To our president here, even idiots can survive. When never silver survive, mu America ni akwa sente nga tokoze. You have to work. But in Uganda, people don't work. Money is the more deals. The moment you do deals, you get money. Simple. Simple. This system doesn't respect knowledge. Chubula usanga ba professor anga ba have. It's very rare in other countries to find a poor professor. Afazali awandike ekitabu. Nekati wano nebo wandike ebitabu abasiru banji. They don't want to read. Tebikola research. Social media yone judde abasamiriwo bwasa kati nabadde ndi awo ne wabawo muvubuka mbuza mbu junior aviator yawasiza nemuka aviator yani nemwe mwe bavubuka mwe aba TikTok muloza tubamanyi you fake me I know you kati nzombuza aviator do I know him yakola ki mbu aviator yawasiza waliwo munamuli yakubidde simu nabagana mu okumbuza ebintu by'ekisiru nze am a technocrat am a senior government officer am at a level of policy when government is forming policy in the Ministry of Lands I sit in that meeting. Don't ask me stupid people. That is for Kadamas to discuss, not me. Ekatonizo to kunziza mu mbaga ya aviator mbuza ku mbaga ya honorable gundi ono mbidde had a wedding, a serious wedding. Katize ba Kadama ababiri we baba asazewo okwewasa. How that concern me really? How can I waste my saliva on that? People, can we start going back to national things, national policy? So discussing amwemioga what was special aviators wedding? Church about the special. It is just a normal wedding. For Kadamas who like what to do. Some of them, Kadama bonna. There are some Kadamas who are naturally stupid. Katiboba ambibalu woza. Ntituba mani. The people I know no TikTok are few. I know Sefuko. Why I know Sefuko? Because Sefuko is an idiot. Ne waliwo ruliwe yali yakole ebitufu. Ira manyi Sefuko kubanga full figure bwe yali amusiba full figure yankubira nga agendo siba Sefuko. She explained to me kwa nali nyenda kuyamba Sefuko. Osigera so Sefuko mumanyi ku TikTok manyi kani omulala. Most of them are idiots. Where is has good content there. Fe tumanyi bajjajja yichuli. Tumanyi Ismaula access. Tumanyi kaye wisdom. Naye tosula kuba nali nyanga terisara Kampala. Isma kaye junior we are known border to border. Naye tosula kuba nali nyanga terisara Kampala. Then you call yourself a celebrity really. Abana ba TikTok mwe buvyu bubalimba. Mbu baba manyu knows you. Je bakumanyi kuki. So don't bring your stupidity on this app. Here. Baba manyi kuchi. Which job do you do that helps the country? Nze junior baba manyi because I'm a Randi officer. Every day I help people to go back to their bibanjas. You what do you do? Kola busikiti bw'abana bato. I find that app nonsensical. I find TikTok nonsensical. I find it. Bitu bya bakadama, they are always in gossip. Gossip. Omanya abantu abakulira mu bwavu. They always look for what other people have failed to do.
You grew up in poverty. You have failed to work. You on TikTok. Then we discuss your weddings. So, Simanya Mina, Simanya Viet, that's nonsense to me. I don't have time for that. People have done weddings. This country has witnessed weddings. How can you make a wedding and it becomes the public in national interest? A wedding is a private affair between you and your partner. We can't discuss it. Even me, Tamari, if I want to marry, I can marry today. So should we sit there and discuss that let them go and play sex in peace? If you want to play sex officially, because the wedding means you want to play sex officially, because the main aim of weddings is to produce children. I have land titles to look at. I have people to return to land. These days I'm moving all over Uganda with the Honorable Minister of Lands, trying to put people back to their land. Do I have time? Who's a journalist? Nobody. So, let us not really go below the belt. It's a choice to get married. Kati what was special in that wedding? Tell me. Eyavieta ne Mina. Okay. What was so special? Budget de munyonyi. Nemwe. Bravo bwe bubasombuwa. People, grow up in the money. Mukulireko mu sente. You'll get what I'm saying. Banange mukulireko mu sente. Bane mukulireko mu sente. Junior waliwo ebintu byesikola by the virtue that I grew up in the money. Really me? Chobranga abamu mwanetamu. Nedde munange bye twakuliramu. Nze genda cafe Javas. Nolaba omuntu ali akyankula. Nakambe tamanyi nawe bakakwata kagenda mukonoki. Really, please. Please. So, Uncle Bebe Cool. Bob Wine yafulumiza oluyimba labisa. It's a good song. Bob Wine, keep it up. Webale kuwa bayimbi bato ba Fefe Busi. Ozo Bob Wine tisikiliziganya naye mu byobufuzi. Ne musically you were power in Uganda. Bob Wine, I disagree with you in politics. But musically your songs are good. Era bakukriticizinga. Enyumba za Bob Wine zibamu message. But it takes time to really understand what he's saying. Because Bob Wine okuyimba Nalumansi, he was talking about the Bagandas who have betrayed him. So Bob Wine musically you were good, you were power. We can't eliminate you. So Nalabiemba King is Fefe Busi, Nendabamu. Okay, the song is good, Labisa. It is good. Bob Wine and Chameleon and Bebe Cool, they are still powers in music. Also, Bob Wine, I don't agree with you on political terms via presidency. That's why I have a problem with you, Bob Wine. But these music things, I agree with you. Sing whatever you want. Bob Wine yimba buli byoyagala. Musically, line ya politics, we are completely not agreeing. Kwa Bob Wine toiza kwa nti gwaliye magere mu bigere mboyizo kwata obuyinza. How can you get power really, Bob Wine? Ngoli magere mu bigere. As General Moses is very busy moving across the country, making structures. Because power is a resource. We don't want a vacuum. The problem of anarchy is when there is a power vacuum. President Museveni is solving. You can't be a president without a successor. That's anarchy. We can't allow this country to go back into a civil war. Those enemies who plagued our country into a civil war. In fact, anybody who says that General Moses cannot stand for president is an enemy of stability. This is the truth. There must be a power stabilizer in a country. The moment you have a Sudani bagoba prime minister, I understood there is a problem. People fight when there is a power vacuum. In fact, that's what is happening in Israel. Benjamin Netanyahu, because leadership is a resource.
Not every idiot can be a president. Yes, you might know good English. You might be a graduate. You can't be a president. Simple. Kakati Bob Wine onimagere mubigere. Kati Nubianiri ababa vice president. How can you say that Nubianiri can be a vice president? Alimo studio wandi kenyimba. People, don't take peace for granted. For one take liba zero. We are not stupid to that extent that you can bring Eddie Mutu as a commander in chief. Commanding who, really? Is that you have stopped reasoning? Why have you lost your judgment? No Bianiri Simanyabe, the vice president, Eddie Mutu ye commander in chief. Which army is that? If Bob Wine, you cannot manage any UP, you have MPs, Bampuga. How can you head a country? President 7 China is respected in East Africa. President 7 Yamanya, and respect, you will get power. Power moves with respect. Goraba yese tuliranye Murwanisa. If Rwanda, His Excellency Kagame Kubukambwe Bwaina can bow down, okay, let us now work together. You call it a joke? Inga Bob Wine yoganyo kwatagana ne Mpuga. If me junior can handle Mpuga, what about you lack leadership skills, Bob Wine? Chibino yagala chifuganga fire base. You can't run politics as if you are running a music outfit. That's your problem, Bob Wine. Tusura kubanga chibina, politics is consensus. Politics is dialogue. Sit down and Mpuga. Solve your problems. Every time Bob Wine, you don't want. President 7 Yechimuyambi is dialogue. He knows when to talk to people. You don't have a dialogue skill. Power is gone. Now America is accessible. Even America goes to dialogue, a superpower. What about you, Chagulani? So, Bob Wine, stop running up like a fire base. People are going to run away from you. They are trained lawyers. Bob Wine gote wasoma mateka nakula byo zeyo. I told you Bob Wine can do law. Today politics and law are inseparable. Even you may want to go back and do law. Nkwatemu article satu mujja kutegeera mwe. Tamale nazeyo kusoma mateka. Let me get 3 articles. Mujja kupulira ku social media. Nga njogera as a land friend. Article 17 of the Constitution, subsection A. That's when they will start inviting me on those talk shows. You can't run a party without law. Chechisumbuwa Bob Wine tamanyi mateka. Tamanyi debili ebya music, ebya baka million. Here Bampuga bagezi. They went to school. They are senior councils. Kati Bob Wine is fighting with them. Tuso kulia chibinanga tumanyi mateka. Chechisumbuwa Bob Wine. Chovango yorubongo ya. Is the most important person in any UP Lewis. Era wo yokera ku Lewis Bob Wine awulira bubi. Because Lubongo has a degree of law from Harvard. I respect Lubongo ya. Munopo respecting omuntu David Lewis Lubongo ya. I disagree with him, but I respect his knowledge. Because I know what it means to from Harvard. I respect that. Because I'm a person who respects knowledge. Because I know education iterimba. Okusoma tekulimba. Education doesn't lie. Nebove wano no gende Rwanda ofuna omulimo. Education knowledge doesn't know borders. Manyaba na Uganda bali Kenya bakulira ama company. Ngatebazalibwa Kenya, but because of knowledge. Kati ekisumbu weni yupi abasiru muri banji. The problem that is affecting many people are stupid in that party. Bajja mu byobufuzi abamu nga muri basimi ba kabuli. Abamu muri batemi banyama olina kuba ku butcher. But you are discussing politics which you don't even know. Kati ekisumbu weni yupi. Buli ekibiina bwe kiba ne bakadama banji, it is bound to fail. Chovalanga President Museveni we yakwata obuyinza yayita abadde bajje bamufugireko. The first time President Museveni got power,
In 1986, he called the DP people. But Vice President Matsika, they came back to run the government. They didn't know how to run a government. The first government, when President Museveni had got power, had the DP people. Knowledge is knowledge. Kakati n'olweto buli wola abataasomanga be bakulembedde struggle bategenda kuyitamu. Teri yonsi yali ekyusiddwa basiru. Worlds are changed by intelligent people. The Islamic State of Iran either sanctions is America, but yekyaliwo because it is relying on knowledge. Iran inaba na science. Iran yekolera ebintu ebisinga obungi. Knowledge is not English. China ekulakulanye naye nga tebamanyi Luzungu. Omanyi people confuse English and knowledge. China ekulakulanye nga bannansi tebamanyi Luzungu. Because speaking English and being intelligent are two different things. Kakati sitwago ya Nuupu yali nnungi mu ntandikwa nga abagezi bakyagirimu. Ne kati ebintu byatuuka Lumbuye, Sujiyu penge. Kati how can I be in such a party? Ng'omwogezi wayo ye Lumbuye yali mukatoye ttake. Really? Are you sensible? Are you normal? The spokesperson of NUP is Lumbuye ali mutoye ttake yekwese. And you expect me to be nope. Ani ategeera aliyo. The moment wobera mu kintu n'otunanga abategeera tebali mu dduka. Obuugi si buyinza. A thousand rabbits can never have more milk than a Frisian cow. Obumyu 10 tebusobola kuba na mata mangi kusinga nte. So being many is not right. That us we are many, we are the ones who are right. Who has told you? That's why I look at you, Nemba Sasira. Because one, you have failed to realize that politics is a discipline. Politics is a if you don't, okuwangula akalulu mu Uganda. Nga oli wo opposition, wetage billion musanvu. Kuba tulina polling stations, Uganda mu byokulonda ebeera one constituency. Mukalulu akawedde twalina polling stations okwetolera Uganda 34000. Ng'okubeera ne ba polling agent babiri. Mu Uganda yonna ng'obawe emitwalo 5 weetaaga billion 7. Bobi Wine anaazijjawa. How can you even talk about an election nga tolina ba polling agents? Are you stupid? Akalulu declaration form. Aina declaration form yabawangudde akalulu. Ekyo chairman Nyanzi kyawangula Kampala. Honorable Nsereko yane declaration form ya Musinga. You fake chairman Nyanzi yawangula Kampala. But chairman Honorable Nsereko is intelligent. Aina declaration form yabawangudde akalulu. Toyingiranga akalulu nga toyina banakuuma declaration form. Kenya zibaita form of 34A. Kubanga Kenya yo birala. Eyo form declaration form ye Kenya eva ku polling station ngegenda ku public portal direct. Eya Uganda bweva wali wansi ngedde wa polling agent bweve wa polling agent ate ngegenda ku electoral commission. Naye Kenya okubba akalulu kizibu. Kubanga kasiteva ku polling station ye Masaka ngedda ku public portal buli omu wagirabira. So stealing votes in Kenya is difficult. Mpozi ngoyingiridde system. Ne wano mu Uganda kyangu. Kwata ba polling agent ba opponent bo bawe sente wafunye 10 mumuwe 10 ati zile emu ojijjako. White Horse teyajja. Some of you baba babubi. Kwanga toyina bakuuma kalulu. Kati Bobi Wine ani anakuuma kalulu. Yeye nyini yetage billion 7. Just polling agents. Democracy is expensive. Toyinza wamba buyinza nga toyina ase ku supporting. Because democracy is expensive. An individual cannot run a presidential election. Ne mu America ba Trump babasondera sente. Omanyi baita go kutambula Uganda yonna ng'onoonya akalulu. Omanyi amafuta ge weetaaga. Do you know the fuel you need? Okunoonya akalulu mu Uganda yonna kuwa president. So you people stop being stupid and start seeing these things in an intellectual way.
nti Bob Wine agenda mu kalulu amafuta ayina ameka ayina petrol station omita Raila Odinga ayina petrol stations. Raila Odinga can finance his election because he's very rich. Ayina petrol station yezize abantu bagenda ne banwako amafuta. Raila Odinga agaba scholarships. Raila Odinga ayina amakampuni gagaba emirimu. Bob Wine ayina ki fire base. But because Bob Wine has fire base egaba ki emirimu giriwa. Look at the all products of fire base. Look at them. Labasi baga kato alinga mama wakon. He's a failure in life. I haven't seen any good product of fire base. So we gave Bob Wine to be president because he has many people in Firebase. Are you normal? Do you reason? So things of leadership mubitulekere. Let us mutuyite to analyzing osegera. Nabagamba obo yagala bwa president gende Congo olwane. Ebibira byonna government yebisayi. They are not boss here. Tiwachaliwo bibira wano wolwanira. Go to Congo. Start fighting. But wobo chali magere mu bigere mwaba mu mulina maloji je mundabira moza mu 7 agenda atyango oli muloji. Kati eyo jolwanira muloji. Some of you are good at fighting in lodges. Luvanga muyimba firi dictator. Simanya firi Bob Wine. Simanya firi Romboye. Sloganiza abanako. Can you find me in a lodge singing Museveni must go? Is it those slogans are no longer funny? Movement to be okwasa mirira baizawe. Start forming the structures. Kwa kalu akadako government egenda kubaka lulu. President Museveni I know kubira mutabani we na yebire. Kati how can you win such an election when the father and the son are all on the ballot paper? So government will oppose the government. Kalulu chako, which election is this? Karangana Bob Wine jamwaka kalulu. General Moses is there, the Supreme Command of the Armed Forces, Command of the SFC, standby generator. The true heir to the throne is in the election. Even the father is there. How can the father and the son compete? Kati government yagenda kwa ya uzamu ebibinja bibiri. It's a government wants to be the opposition and President Museveni agenda kubaka lulu akaddako. Like it or not. To kubira General Muhoozi and even we still for the president. Kati Bob Wine ani anakubira. Era tujja kuwawo obusigaddewo obukunkumuka so that you can go with your kadamas. I don't expect Bob Wine to demo for a million in Sat. You'll get 1 million votes this time. To kubalancing General Muhoozi tumubire, President Museveni tumubire, so that we can balance the boat. This is the tamale sinzo kumparanya mu government. Kwogera mazima. Ze bine byokulimba byanema. That's why people don't like him in that government. Baka ka junior temo kayita. Eraze bwinagenze wano mu training ya ISO. Internal security. Nkutumiddeko nnyo tata wange agikulira. Afande Katabazi very knowledgeable. President Museveni ayina abasajja. Naye afande Katabazi akulira ISO is a very knowledgeable man. Muzegera. Eraze bantu alamu ebyo ebya ISO nabagambye nze junior sola kubanda cover agent. Nze bwogamba ati ngende embego omuntu nsooka mugamba. Kazi tamale nino olugamba era nja kuganzize kubega so. Nze sisobola wamabega bantu nti ndi undercover. Era nabayiso nabagamba. Nze anything you teach me how to be an intelligent officer, smart intelligence. Kataweza kuntu bambege kasuku. Era kasuku nsooka muka anti kasuku bangambye nkubege. Neera ka kubege. Nze omuntu wama nkuketta maze kugamba. Kataweza kwa anti gendo obege yisima nesta mugamba oba wisdom ke. Era mbaga bang'emba bege. So embega yennaku zino omuntu omugamba bine byanda cover agents byagwawo mbu obera intelligence officer mbu wekweke we don't have time. Tell people nzize kubega aberewo nga akimanyi ngo omubega ate nomala n'omukwata. So of really wanting
to do katira mwanda ba nempulira abasirubaga mbu junior lwachi ali mu training ya amaje siyige mundu siyige mundu. The president is trying to demystify the gun. Emundu cyantu kya bulijjo kati ka president kyayagala emundu edda yakozesebwa nga kutaba na Uganda kati yakozesebwa kuma bana Uganda. There's a big change. Abana Uganda bati yange mundu kuluno ne ba civilian sebo batuyigiriza. In fact mawanga agakulakulana buli munansa abayina okufuna military skills. What if we are attacked? Buli mu America ine mundu nefe mu Uganda tusobola kuba na mundu we are supposed to get military skills. So the president is trying to demystify the gun. Abasirikale bafendoza mubalaba abantu bakyatya mundu. Yes, that's how it should be. Nedda abantu baddukanga gundi abasirikale baabo kati tuli mirembe egy'ekitalo kwa president Museveni amala okulwana ensi n'agiddiza abantu. Wano mu Uganda bwosanga nga civilian yakanga omusirikale nanga tola baba MP bakanga abasirikale. This is the only country ekyo nyini president kyayagala people to own their country. Ebisera byadduka byaggwawo. So I was learning to use the gun in case I'm called that Technocrat Junior there is an I come we sweep them. So tulbeera onombuza mbu Junior lwaki butwakulaba ngoyige mundu. Yes, I should have military skills. In fact it should be a law every Ugandan to have those skills. We can be attacked by a neighboring country. Mostly women who are raped. One thing, military skills, teach them. Abana nga bakava mu masomero babayigirize as reserve chief forces. So I want to close these remarks. Junior, good morning. Mwabetaka those who are on land bulijjo mbagamba ow'ekibanja tagobwa ku ttaka. President Museveni jajja tyabulwa yawandiika dda directives n'azikwasa ba RDC ow'ekibanja tagobwa ku ttaka. Oba gwe nnyini ttaka oyina ekyapa ow'ekibanja tebimukwatako. Banyini ttaka muyina omuze gw'okutunda ettaka ne mutundiramu ab'ebibanja. Ekintu ekikuntana n'amateeka constitution eri clear security of occupants article 237. Ow'ekibanja constitution ye mukuuma teriyo tteeka liri waggulu wa constitution. So bannannyini ttaka ba Land Road mweddeko oyina ekyapa yes tetuwakanya bannannyini bo bano ekyapa kyo tukwata ku b'ebibanja kubanga ab'ebibanja bagenda funa ebyapa. Gwe mulamwa gwe tuliko ab'ebibanja bafuna obwannannyini obwenkomeredde balekerawo okubeera basiravuze mu ggwanga lyabwe. Ow'ekibanja yali talabibwawo n'abantu ne muziikuula amalaalo g'abantu. Ab'ebibanja nga babagoba babatigomya ne basaawa emmwanyi zaabwe okukukwata ng'ogobeewo ekibanja ku ttaka. Semanya gwe Land Road semanya olina ekyapa genda osome constitution bulungi security of occupants. Ekitegeera. So ab'ebibanja tusaba mufune ebyapa era ye kaweefube baminister by'eby'ettaka bye baliko ab'ebibanja mufune ebyapa nammwe mufune obwannannyini obwenkomeredde. Ettaka ky'ekintu bwebugagga obusinga omutayiza kugoba ku ttaka nodde ewalala tekiyakisenge nti ofulume. So ba RDC b'ebitundu ebiragiro bya president bisome bulungi terigoba bantu ku ttaka ne evictions. President yaganoga nti n'abagobeddwa mubazeeyo era kyetuliko kuzaayo babibanja abaali bagobeddwa inanodale mana. Waliwo ba RDC be bandoopedde ba RDC mukoze kyamaanyi nnyo okuwerekera abagoba abantu ku ttaka but we shall handle that as government. We shall handle. We know what to do. So abantu mbere ku ttaka lyammwe mulime
season yenkuba yino mulime abebibanja bebabezaawo economy bebanje abebibanja we bataliterera ko bataka gabo ensi tegenda terera tujja kudda mu revolution ng'ekyali ebungereza the moment bibanja people the bona fide Dutchbars don't have peace we are moving for anarchy so because there are many they can't be refugees in their country so twagala buli omu abeere waali ebiragiro byonna ebiva mu kooti bisooka wala disi nina abantu bendabye nga muzunga ne bukooti injunction siba kooti order sooka wala disi president bwe yagamba tokyasobola ku executinga kiragiro kya kooti nga la disi takkiriza kubanga abamu twabategeera muli bagagganya ababbi b'ettaka amaya ababbi b'ettaka balina obukodyo busatu agenda mu kooti n'agula judgment kooti ezimu zaafa waliwo judgment z'olaba mu kooti ng'olaba eno baaguze engule because of corruption kati babi ab'ebibanja olw'okuba be banaku abamu n'abakadde n'osanga ate kooti ebagobye shegera so ebiragiro byonna ebiva mu makooti mpuliriza bisooke wala disi abitumwemu alabo babiri mu mateeka ate aladisi bw'amala akiwerezeko minisita w'ebyettaka awo minisita w'ebyettaka akkirize nti bano basaanidde oggobwa ku ttaka okusanga ng'olina ebiragiro bya kooti nga tosoose wala disi ojja kutubuulira neemumala oggula bujajimenti kooti neesala so that's unacceptable. All court orders go to the RDC. RDC does where it's a minister webyettaka. Then the ministry allows eviction. But the PCB bitundu. Teri private company ina kumataka liliko nkayana. Ekintu kino nzize nkiddingana. Waliwo ne private company gye twakutte. DPC don't allow anybody to deploy a private company in your area. Emundu tegabataka. If you are really the right owner of the land, go through procedures. Ne abantu basiga kyemukola kati mu ina private company. Ogenda no oyine nkayana kutaka, no ogenda no funa private company ne batigomya abantu. How can police allow this? How can we allow the private companies to guard the land erike nkayana? It's the Uganda police, which is gazetted by law to protect the takeririke nkayana. Because this is the head of security committee. Kati private companies zonna zive ku mataka galike nkayana. Tukirabye kintu ekyo kya bulabe. Kati waliwo circumstances. Oli n'aleeta private company, ne gwavuganya naye n'aleeta private company. Katono beekuba amasasi. Katono beekuba amasasi. So ba DPC bakama baffe. Ba OC temukkiriza private companies kuma mataka galiko nkayana. Emundu tegabataka. Oyinza okuba ine mundu musanvu tekyekufuula nti gwe nnyini lyo ettaka bipapula. Obwannannyini constitution yabuteekawo bulungi nnyo how a person can be the owner of any land. Emundu teriimu. So ekintu ekyo nakirabanga nakyo kya bulabe. Turakita zikozeseddwa nnyo ezitalina number plate. Bagira abantu bebase ne babasenda ekiro. Ne police ekkiriza etya ebintu bino. Speaker, deputy speaker Taibwa alina ekintu kye yayogedde. Nagamba, whom do you work for? Waliwo ebintu byenda bye mu Uganda muno nange ne neebuuza naye bano bakolera ani? Tosobola kubanga oli osi wa kitundu. Nokkiriza turakite jesenda abantu ekiro. Lwaki tebabasenda misana we babanga batuufu? Bakosa bitwakite bitalina number plate okusenda abantu. No land eviction should be carried out during the night. All of them should be carried out during the day. With papers from the RDC. Ntiakiriza. Ngate ne ministry y'ebyettaka etegeezeddwako. But oleeta twakite ekiro etalina number plate ne basenda abantu. Abantu bajjocha nga bagenda mu koti bagamba mu malicious damage. Really? Abantu basitabocha twakite basenze. Nga biri ebisiru bidduka mu koti biga nti abantu bayocheza twakita mu malicious damage nga babasiba. Kyensembyayo tulesi pass. Wali waka kantu wako
Recent honorable minister aga nkoye ekigambo trespass matugange. Koti zigabo bu trespass. Mbo muntu bamukutte. Mbo kubanga badda trespassingira. Owe kibanja trespassing ate ku kibanja ekiche. Mu kifo ky'okwata agabige ettaka aga trespassing bakwata nnyini ettaka mbu ate ye trespasser. Mwagala kusula government. Samu mwagala kusula president. Okwata otya ow'ekibanja. Ng'ekibanja kiche ate n'omugulako omusango gwa trespass. Ako akagambo ka trespass honorable minister yabujjawo dda. Nosange emisango gya trespass ku police kyokka be bavunana be bannyini ettaka. How can a person trespass in his land? Mu kibanja kyate mwa trespass. So bannange ebintu by'ettaka bino biwanvu naye tusaba abantu mukuuma amataka gamwe oba wagula ettaka lisibeeko perimita woolo. Waliwo omulala yaŋŋambye ebyapa bisusse obungi titles which are seated on titles. We are trying twakola land information system these days tosobola kuba kyapa. Land information system gye tulina ettaka lyonna lyafuuka digital nti kasita oyagala okuba ekyapa we baakuba ekyapa wali information igundi computer zitugamba nti tokuba wano baakubawo dde ekyapa. Ekyokubiri ebyapa ebijja bigenda kuba bizibu okucupula. The new land titles kugenda kubaako ennamba ye y'essimu kuliko barcode readers. Omuntu yenna bw'ayagala okukyusa ekyapa ky'ofuna message ku ssimu yo nti somebody is trying to tamper with your title. So nja kujja mbibanyo nembi bateera mu mawulire. I thank mainstream media, NTV, NBS, Bokedde, UBC, Soloti, all of them bannange bannamawulire mwebale nnyo kukwatagana nange okulaba nti munnansi aterera ku ttaka bateekayo stories zange. There's even a story I've seen in Bokedde today. Eye kayunga gye twabadde. So bannamawulire mbeebaza. Mainstream media ogwamwe mugukoze. Era President 7 jajja tehabulwa we naaba mulabye nja mmogamba ne genocide nti mu lutalo lw'okulwanisa ababbi b'ettaka amawulire olutalo galukoze bulungi. NTV, NBS, you always put our stories there. Because tewaliwo olunaku ministry y'ebyettaka wetalinamu story. So as a senior technocrat, we are trying really to see that we solve the land question. It will take time, but we shall win the war. We shall win the war. Namwaga bigetta kamba tumiddeko nyaga nti sati mwagala kunzita. Kiru myandisi. Anyaba bibetta kamumanyira. I know you are powerful, you are connected. I am also connected. Don't come to my office intimidating me. That's manya you work in state house, manya you work away. I don't need to know where you work. I also work there. So I get so many messages. The other day I was telling Genocide about those ones who are intimidating me. Now don't worry. Get us one. He will ask Yajokulange example. Can you fight me? I'm a weapon myself. Can you really fight me and manage? I'm a weapon. So when I met Genocide, I'm got general. Do you know that the land grabbers went Yanga get me one only? Ya joke very example. You are fighting government programs. So Abama Uri and Bebas, have a nice day.